mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Face 256. Olunaku olwaleero ndeese lusiiti. Simanyi oba oli owuliddeko ku lusiiti gw'omwana ow'obuwala omusajja kwana takuwa ebintu tebikutambulira bulungi. Leero ogenda kwekwata olusiiti. Olusiiti luno luyamba abafumbo abali mu mukwano n'abantu nga temuli mu mukwano just ng'oli mu mbeera eya bulijjo. Olina ebintu byo by'oyagala bitambule bulungi. Lukuyamba ogenda kukola job interview oba onoonya mulimu lukuyamba naye lukuyamba lutya. Olusiiti tusobola olukozesa mu ngeri ya mirundi ebiri. Tusobola olukozesa nga tukozesa ebikoola byalwo ate tusobola olukozesa nga tukozesa obuuso. Obuuso bwe buli waliwo obusigo obubeerako ku lusiiti okwo buba bwa red and black era nga bw'obulaba mu vidiyo muno. N'ebikoola ngenda biteekako ogenda kubeera obiraba bwe biba bifaanana nkubuulire n'emigaso gyabyo. Olusiiti luwoomya, olusiiti lusiitiriza, olusiiti luleeta amazzi, olusiiti luleeta omuntu okubeera ng'osuutibwa nga bw'owulira olusiiti, oyagalibwa. Kakube ku mulimu gy'okolera, bagambye lukola mu mbeera y'obulamu, awo mba njogera ku mirimu, ate lukola mu mbeera z'abafumbo oba mu z'abaagalana. So ddagala lisobola okukola mu byonna. Oba musajja oba mukyala, wenna ekiti ky'ogwamu olusiiti luba lukuyamba. Teruliiko nti lwa bakyala bokka, teruliiko nti lwa baami bokka. Kaakati gwe atana subscribinga simanyi ky'olinda, subscribing obeere ng'otwegattako ate akakadde kanyigeeko obeere nga buli vidiyo gye nteekayo ogifuna. Gwe ya subscribing edda okola kya ttendo nnyo weebale kubanga weekuumirako ku Senga Face 256 ng'ate buli vidiyo gye nteekayo gye n'ogiraba okola ky'amaanyi. Asharinga naawe okola kya ttendo. Tugende mu vidiyo yaffe. Olusiiti tugenda kusooka twogere ku ngeri gy'osobola oddukozesaamu ng'onoonya okusuutibwa. Obusigo obwo bw'olaba, ebikoola by'olaba awo, osobola okubikwata n'obikaza, n'omala okubikaza bulungi nnyo n'obikolamu ensaano. Bw'omala obikolamu ensaano obiteeka mu bizigo byo. Bw'oba mukyala tofaayo n'abaami ennaku zino mwefaako mugulumi nga mulina ebizigo bye mukozesa ebitali bino bya jjeri. Tofaayo ebizigo ne biba tebiri bya jjeri osobola okubiteekamu, wabula toteekamu bingi. Obuzibu bwe tulina nti ngenda ne mbagamba nti eddagala oliteeka mu bizigo n'olyoka okwata eddagala nga lisinga n'ebizigo ebingi n'oweesiiga wonna n'olabika bubi. Teekamu akaddagala ko katini nnyo, kasaano katini nnyo katabule mu bizigo byo obeere nga ku makya weesiiga. Ogambe nti njagala nsuutibwe ng'olusiiti luno mu mikwano, mu ŋŋanda, ku mirimu, mu bakama bange. Bw'oba nga oli kwogera ku mwami wo, njagala nsuutibwe ng'olusiiti luno bwe luli eri omwami wange, njagala nsuute busuuti singa bwe basuuta bebi, njagala ndabe ng'omwana, njagala njagale. Okitegeera just kusuutibwa. Omanyi ekigambo kusuutibwa? Okusuutibwa kye kintu ky'okubeera ng'omuntu akutwala ng'ekyomuwendo ng'akusuuta busuusi. Kansuubire nti gwe atali Muganda ontegedde bulungi point yange gye mbadde ngezaako okunnyonnyola. Then gwe anoonya omulimu oba olina bidiiru by'oyagala okutula oba olina gw'oyagala okugonza. Osobola okukwata obuntu buno bubiri, obwo obuweke n'obumira. Tomira bwansobi oba osobola okumirako buna naye I prefer bubiri bumala n'ogenda. Ne weesigako n'akazigo kaffe bulungi nnyo. Bw'otuukayo ebibuuzo baba bagenda okubuuza ku interview tebikkaluubirira. Bw'oba olina ky'otunda, omuntu gw'ogenda okuguza kaŋŋambe ettaka takkaluubirira nnyo. Obeera omugonzezza. So kikwanguyira okubeera ng'osobola okuyisaawo ky'oyagala okuyisaawo. Kansuubire kasa kiba kiri mu makubo malungi. Siwagira bantu bamenyi b'amateeka. Then ekintu ekyekisobola okukola oba ensonga endala gye tusobola okutunuulira ku ddagala lino ey'okuba nti omukyala ng'oyagala okuwooma. Olusiiti luno okwata obukoola bwalwo nga bubisi n'obugaaya buwoomerera nnyo n'obugaaya buwoomya wansi eyo. Nabagamba nti ebiseera ebisinga wansi mu mana akawoowo akavaayo kasinziira ku bintu bye tuba tulidde. N'obuwoomerezi bwe butyo ky'ova oli agamba nti siigayo omubisi gw'enjuki kikuleetera okuba ng'ogenda kuwoomyayo. Oli n'awulira ng'awulira akabugumu nga gy'ali, n'awulira ng'awulira kyekyo. Muntegeera bulungi? So osobola okuba ate likola litya? Osobola okugaaya obukoola obwo obw'olusiiti n'olinda nga mugenda okwezina n'ogenda mu kikolwa ojja kuwoomerwa omusajja wo. N'ekyaki osobola okukola osobola okubuyenga n'obutawaaza obukoola bw'olusiiti. Then n'ekirala kye siinaako bukakafu nnyo, munkwate bulungi, sikiinaako bukakafu nnyo naye bagamba nti obuntu buno ono obuweke bw'oba obumize bukuyambako okufuna amazzi.
omira obweke bubiri oba buna tomira bwa nsobi. Sikiinaako bukakafu nnyo nkyogeddeko kuba nsuubira waliwo omwali mukiwulidde. Sikiinaako bukakafu nnyo naye nkyogeddeko. Kikuyambako okufuna amazzi. So olusiiti luno eno lukola ebintu bingi nnyo ng'era bwe mba mmenyedde wansi awo. Era lusobola okuyamba okufuna ebirungi. Lwekwate beera ng'osobola okulukozesa. Nkugambye olutabulabutabuzi mu bizigo bye teweetaaga kubeera nga lukooya. Ng'olina omusajja akusumbuwa, simanyi akukwana akutagaza akuzza eno n'eri, mwesiigire olusiiti ajja kukusiita busiise ate era n'okkuwa ajja kkuwa. Kubanga omuntu waba akusuuta aba ajja kkuwa ebiseera ebisinga bye weetaaga. Oyagala budde tabukuwa, ajja bukuwa. Oyagala ssente, ajja zikuwa. Weekwata olusiiti obeere ng'osobola okufunamu ekyamakulu. Obwo obusigo tusobola okubukozesa nabo nga tubumira era tusobola okubukozesa nga tubuteeka mu nsawo zaffe ez'essente. Nti bw'oba otambula olina waleti yo, olina handbag, gw'omusajja osobola okukwata obuntu bwo bubiri busatu n'obuteeka mu waleti yo, buyambako okubeera ng'ensawo yo tekalira. Then gw'omukyalo osobola nawe obuteeka mu handbag yo oba osobola obuteeka mu waleti yo n'obeera ng'oyita nabo, bujja kuyambako okuba ng'ensawo yo tekalira. Audio eno oba video eno gy'oba ogisanze manya eba evudde ku Senga Faith 256 jangu butereevu ku YouTube yo. Genda woonoonyerezaawo teekamu ekigambo Senga Faith 256 ojja kuba onfuna butereevu ku channel yaffe eno. Ojja kuba otwegattako, tulinako ebintu bingi, twebuulirira, tulinako emisomo, tulinako eddagala, tulinako ebintu bingi ebizimba nti kino oba tokisiimye kiri kijja kukolera. Subscribinga, likinga, sharinga, tomanya ani gw'oyamba. Olinza okuba tomanyi nti waliwo eyeetaaga mu abalina WhatsApp groups, tekirina like kinsanyusa singa oba okadropinzeyo kalinki kange no sharinga video eno n'abalala ne babeera nga bajjamu ekyokuyiga. Tuyigira ku bannaffe ate tomanya wa wogenda kuyitirawo. So byebyo ebyange banywanyi bange, temwerabira kubeera nga mwekuumira ku Senga Faith. Ate n'ekirala wonna ali eyo ng'onoonya omuntu akola pallets oba akola products za pallet. Waliwo omwami ali Uganda akola products za pallet, akola center tables, akola ebitanda, akola bu TV stands. Kulayisi ate nga birungi. Bino biri ku bantu abaagala wood, abaagala furniture lovers naye nga bya wood ya type eyo. Oba osobola okwekwata omwami oyo omukubira ku namba y'essimu, akavidiyo ke kakazannya wansi awo kolaba mu kavidiyo akatini, omukubirako ku namba y'essimu ajja kuba kukwasaganya era ajja kubanga akuyisa bulungi nnyo. Akola deliveries, wali ku kyebe teweeraliikirira osobola omuwa ssente n'akusindikira ebifaananyi oba n'osindika omuntu n'alaba omulimu gwe, bw'oba ogusiimye n'akkolera. Yeah.